Viki exclusive kwetuli amawulire getwakafunawo essaawa zino si malungi. DJ omu kubalika ensangi zino amanyiddwa nga Mbaziira Tona, at the same time nga radio presenter afunye akabenje akabadde akamaanyi ennyo, era bwe babadde mu mmotoka n'omuntu omulala ebibatuuseeko si birungi. Video bweri nkola yange yonkusaba esooka ogimpereka like, kubanga buli likinga video kijambako okubeera ng'etambula ku speed y'amaanyi. Information netuuka kwese kinomu eyeetaaga okugiwuliriza ssaako kubanga agiraba mukadde. Atannatweyungako mu butongole still naawe nkusabye subscribinga. Bwe omaze okubeera ng'osubscribinga kwata mukadde kajje mu kigambo ekyo personalize okateeke mu kigambo all. Wegambira turn on that notification bell ku simu, ku computer oba ku tabyo, ojja kuba ofunanga notification buli oteekayo video empya ate mukadde. Kakati omwami amanyiddwa nga Mbaziira Tona, ono nga bw'oyogera ku linnya lye lisoundinga bulungi singa oba ogaseeko Suuna Ben. Abo ababiri bakola ddyo ennungi era gy'osobola okugamba nti mu kukyusa endongo y'e Kampala bakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala okwagazisa abantu endongo ey'ebinyaanyanya oba abangi gye baakazaako endongo y'e Masaka. Afunye akabenje akabadde akamaanyi nnyo era nga abadde ava Masaka adda Kampala mu mmotoka abaddemu n'omukyalo omuyimbi amanyiddwa nga Aidan Mugo. Ono ebiseera ebisinga bw'abeera ali ku mpewo za radio CBS atumira nnyo omukyalo oyo Aidan Mugo, ne bw'aba alijja akubira ebidongo babadde balina enkolagana oba oliawo eyaabwe mu nsonga ya mukwano gwange. Ndoozaako mukategedde bulungi. So babadde mu mmotoka kika kya Harrier Kawundo mwe bafunidde accident bukyanga Mbaziira Tona ajoyininga CBS radio. Guno mulundi gwakubiri nga afuna akabenje. Amujjukira omulundi ogwasooka yafuna akabenje mu ku luguudo olwo lwerumu bwe yali anaatera okutuuka ekyotera nga yakava kalisizo, era emmotoka neggwawo mabega kwolwo emmotoka yayisibwa bubi. Ku mulundi guno akabenje kabadde kamaanyi nnyo nnyini ddala, whereby nti babajjeemu nga n'okuzirika bazirise ne baddusibwa mu ddwaliro ekitovu e Masaka still. So gwe wenna nga olikyaliwa Mbaziira Tona, oli mukwano gwa Aidan Mugo, tukugamba nti gendayoko ekitovu eyo mu ddwaliro osobole okulaba embeera mwe bali. Sinakindi soko bateremu essaala, embeera mwe bali mbi. Era nga fenga Viki exclusive tujja kuba tukwongera oku updates ku nsonga nga zino. Suuna Ben naye avuddeyo nabeera nga ate basaba essaala zammwe, mwongere okuba nga musabira Mbaziira, musabire ne munne gwabadde naye mu mmotoka Aidan Mugo, ate basobole okuba nga basuukasuuka muko. Naye ng'emmotoka yo yeweddewo okusinziira ku bifaananyi bye tugenda maaso n'okuba nga tufuna, kiraga nti emmotoka eweddewo. Banaye simanyi oba Masaka Road yazzeemu buzzi kubanga addamu okugwako obubenje obw'amaanyi, oba si bwe kiri, oba binaabaamu engeri y'emirimu, kubanga bukyanga omusajja ayingira CBS radio eyo mitawaana myerere. Guno mulundi gwakubiri ng'afuna akabenje. Ku mulundi guli yali agenda ku show nga balina show gye baategeka ekyotera gye baali balina okuba nga baperforminga gye yali alaga. Kati ate ku mulundi guno abadde agenda bugenzi, tekitegerekesa abadde agenze kukola ki, naye agakagwawo katikati geego. So subscribinga, likinga video, information buli likinga video nagamba eyongera okubeera ng'etuuka kweyose kino mwajagala n'agifuna mukadde. Ndooza tusinkane mu updates eziddako, nja kuba nnyongera okubaweereza ebisingawo ku nsonga eyo. Mweraba.